okisootya radio yange olimba nnyo naawe ojje ku mukutu gwange ze mpuliriza radio emu eyogera ebinnyumira kyenda kawummuza mukaaga Royal Farmer. Oli kukinda katanyeze mukaaga Royal Farmer. Okola kyamaanyi ddala akyekuumidde ku mukutu Royal FM nga ne leero tukuletedde programu y'enganzi Tambula n'okumanya nange omuweerezaawo Bendicto Sekandi. Obadde okimanyi nti ensozi zitta? Olwaleero tugguse n'ensozi ezikyasinza obuwanvu ate nga zitta. Zino zaakatta abantu abatamanyiddwa muwendo naye zitta abo abazeŋŋanze. Nnyingi ku nsozi zino zisangibwa mu ggwanga erya Nepal nga eno eweza square kilomita 14,780 era esangibwa mu masekkati ga Buyindi ne China mu kitundu ekya Tibet. Bwe tuba tutandikidde ku lusozi namba 10 lwe lusozi oluyitibwa Annapurna olusangibwa mu masekkati ga Nepal. Luno luweza fuuti 2,655 era lwe lumu ku ezo eziweza mita 8 ezaasooka okuwalampibwa. Abantu abagambibwa okufa nga bawalampa olusozi Annapurna bali 63 nga lubalirirwa okutta abantu 33 ku buli 100 oba percentage. Mu 2014 muziro ow'amaanyi yagwa ku lusozi luno era balaafu bwe yakwata n'ayitirira waggulu eyo yabumbulukuka n'atta abantu abaali baliraanyeewo 43 mu masekkati ga Nepal. Balaafu bwe yabumbulukuka mpaka wansi bwe yapimibwa yali aweza fuuti 6 gwe wamma n'omuntu omuwanvu obulungi teyandisimattuse kibambulira kino. Kyokka nga ono yabumbulukuka essaawa 12 abantu abayitirivu baali balina okwesega ekifo kino. Olusozi namba 9 lwe lumanyiddwa nga Nanga Parbat mu Gilgit-Baltistan region mu Pakistan. Luweza fuuti 26,657 era nga lusangibwa mu disitulikiti ya Diama ekivuunulwa olwagaagavu. Amannya amalala agaweebwa olusozi luno geega olutugumbuzi, olusozi Namutta ku lw'abantu be lwakatta. Erinnya lyalwo Nanga ne Parbat lyabbulwa mu bigambo Nagna ne Parvat ekitegeeza obwereere oba obute singa kiba kikoseddwa ku bantu. Luno lwavumbulwa abawalampi oba mountain climber oba oluusi mountaineers mu Lunyaanyimbe abaali bava mu ssemazinga wa Europe abaali bakulembeddwamu Albert F. Mamare mu mwaka 1895. Bano bawalampako fuuti 2,000 ku luuyi olwa Diama West. Mu mwaka ogwa 1903 olusozi Nanga Parbat lwegombebwa Abagermany kubanga mulabe waabwe Britain oba Abangereza ebiseera ebyo yali afunzizza dda olusozi Everest olukyasinza obuwanvu mu nsi yonna. Bano baalina okutya nti Bungereza oba Britain mu Lunyaanyimbe esobola okusinziira ku lusozi Everest n'ekola ennumba zaayo ku German. Awo baalina okunoonya ennyo olwabwe era bwe batyo baagwa ku Nanga Parbat ne bamwegomba. Nga gukoonya omwaka 1938 ekibinja ky'Abagerman ekyali kikulembeddwamu Paul Bauer abaakola oluwalampa ssinziggu ku lusozi olwakazibwako olutugumbuzi. Naye baali tebannatuuka ku busongezo oba piiki zaalwo, baddayo wansi olw'omubuyaga ogw'amaanyi ogwali gusazeeko. Olusozi Nanga Parbat oba Namutta nga bwe luyitibwa abantu b'e Pakistan lulina feesi oba obusongezo 3 waggulu nga buno bwe bu Rupo, Diama ne Raikot. Feesi zino za njawulo ddala mu kikula n'enfaanana. Nga Rupo kikutwalira ennaku 2 okutuuka ku kampu yaalwo w'ova okweyongerayo waggulu. Feesi eno eweza 1.5 oba mayiro 4,460 ng'oli ku kampu ya Nanga Parbat waggulu ddala. Feesi ya Diama kikutwalira ennaku 3 okutuuka ku kasolya kaayo nga ova ku kampu eri waggulu eyo ku lusozi Nanga Parbat. Diama eweza mayiro 8,126. Eno yatugumbula Barad ne Nad
bannansi b'e Bungereza nga baasemba okuwulizibwako ku lunaku olwa Ssabbiiti oba Sande nga 24 omwezi ogwokubiri omwaka 2019 nga baakawalampako mayiro 613. Ng'Abaganda bwe bagamba nti akakadde tekafa kamu ku kyalo, Ballard yali mutabani w'omugenzi Omungereza Harrison Hargreaves nga ye mu mwaka 1995 yali afuuse owookubiri okuwalampa olusozi Everest olusinga obuwanvu mu nsi yonna nga talina bicupa bya oxygen. Kyokka ng'amaliriza okuva ku lusozi olusinga obuwanvu mu mwaka gwe gumu yafa nga awalampa olusozi Kettu olwokubiri mu zikyasinze obuwanvu mu nsi yonna nga ne gye buli eno teri amanyi mayitire ga mulambo gwe. Feesi ey'okusatu Rycourt esangibwa mu mambuka ku lusozi luno eweza mayiro 7 oba fuuti 2966. Ku lwakadde tugenda kutandikira awo n'ekitundu kyaffe namba 8. Weebale kwekumira ku mukutu Royal FM. Eno yibadde programu yo Tambula n'okumanya nange omuweereza wo Bendicto Sekandi Omusonsozi. Olimba okisoota radio yange, olimba nnyo naawe ojje ku mukutu gwange, ze mpuliriza radio emu eyogera ebinnyumira 9.6 Royal Farmer. Oli ku 9.6 Royal Farmer.